Lwasa kati sawa zino oli singo oba oli saaki? Ndi singo noonya olunoonya. Abawala bagamba abali eyo. Mu kika kya mukazi kigwe wakati kyonoonye sawa zino. Ya mukazi muwala muto myaka 28 awo. Komaawo. Nyalange akulidde mu Sente azimanyi Sente azirabye. Nange nzimuteekemu nga talina kyekanga. Sala muntu amala milioni 3 atandika okukankana. Nga bamuliro enjo. Enjo ukankana kalabye Sente sibyagala ebyo. Lwasa. Ugamba otya? Ennaku zino tukulaba otova mu mabaala. Era sawa zino tukusanze obadde ova kukyamukamuko tukulabyeko n'ebikyala wano wafunyeeyo. Sinnafuna naye noonya. Onoonya? Noonya. Ate bano obadde nabo? Myaka 28 awo. 25 naye njagala nga yazaalako. Lwasa oba togudde nnyo. Nze mpulira njagala yazaalako. Omwana ne bw'aba alina gyali eyo amuleeta ennyo mulabirira. Tunnyonnyolemu kala muddugavu muko kahayiti kali katya? Njagala nga nsinga obuwanvu. Ekirala ki? Ebyo ng'asomyeko ekitonotono. Nga yagendako newasenga? Ennyo n'amaanyi. Ebyo nja bimuyigiriza tofaayo. Ne buzibu ki bw'osanze mu bakyala banene? Banaye bungi sina ngeri gye kati. Kale tubuulire ku buzeggwe bw'otayagala ku mukyala essaawa zino ku baana abapya abaagala okwewandiisa. Siina nnyo misosonze. Omukazi kasitaabanga amanyi nti ndi mufumbo nga amateeka gaabo bafumbo agamanyi bafumbo beeyisa nze muwalo kaminga. Ab'Amaalo ku luno bakobi. Banaye nsomera balina nekyenandyogedde naye yinza okuba banga mbodde nnyo. Saagala mukazi ajje nga wabubanaku. Bajja kuntawaanya nnyo. Njagala nga akulidde mu Sente azimanyi Sente azirabye. Nange nzimuteekemu nga talina kyekanga. Sala muntu amala milioni 3 atandika okukankana. Nga bamuliro enjo. Enjo ukankana kalabye Sente sibyagala ebyo. Kwegamba jje nga akulidde mu kasente. Ate awo nabo namuteeka mu Sente Lwasa. Tajja nazo naye abeere nga yazikuliramu. Kwegamba nga talina maalo bulungi kyotegeeza. Okitegedde. Nebuzibu amaalo gano omuntu nga teyakulira nnyo mu Sente biki ebireetera okubeerawo ku muntu abamu nga baba beesimbu. Omuntu nga teyakulira mu Sente taba mwesimbu tebakulimba. Tetukutegeera. Naye nze tewali kitabukidde. Wabaddewo changes nazo nazikoze ne biggwa. Changes zitya? Nakyusizza abantu bange mbadde mbeera nabo. Tutandikire ku Enjo. Enjo yakeera ku poliisi n'agamba abaana bamukuba, abaana bamukozeeko effujjo, bamukasukidde ebintu ebweru, bamugoba mu maka. Kwegamba bamukolako ebintu bingi nnyo n'atuuka n'okugenda mu mateeka. Kyekituufu ekiriwo wakati we ne Enjo. Bali ababikola ate era balina ensonga lwaki. Kino kyonna kiva ku ki? Era kiva ku ekyo kubeera nga abaana tabalabawo, tabawa mmere takola ki. Naye avadde kinatabuka. Ate yagamba abaana tabalinaako buzibu bo be bamukolako effujjo. Temwabuuza bulungi kwetegereza. Abantu babulire Enjo ki ekituufu kyali ne gy'abaalaze bantu bamanyi. Enjo abagala omuwasa bamuwasa. Enjo kireereese. Talina musajja kati. Wangi? Talina musajja. Negoloza ki ekisumbuwa Enjo? Yamanyi. Ndowooza byewaabwe yamanyi. Naye nga Enjo si mukazi wange kati. Luli twalengera mwayawukana ne mwana ne muddiŋŋana ne mugamba temuliddamu kwawukana. Abakomyewo kubba. Enjo mubbi. Naye leero kati luza byabuze. Enjo mubbi bulijjo. Nze nkubuulidde ekyo.
Lwasa Enjo yagenze mu bamateeka wabitegedde nabitegedde banakola ki ozabeza kunkola kyabo bagamba mwakola emikolo era mulina okugabana emyezi 9 ogabana bikino omukazi yefumba myezi 9 ajja abe furati mwawulizeemu fuloweemu oba amamotoka muwe motoka 5 sina kyenjamuwa yadde n'ekimu ogambye ki sina kyenjamuwa ate nga bagamba wampeta pete yawa ankuleke gwe ebigambo ebisembeyo eri Enjo ebigambo byange bisembayo ebiri Enjo anoonya amwagala amusanyuse nza nesonyiwe akwesonyiwe Lwasa kati sawa zino oli singo oba oli saaki ndi singo noonya olunoonya abawala bagamba abali eyo singo mu kika kya mukazi kigwe wakati kyonoonye sawa zino ya mukazi muwala muto myaka 28 awo kale obaka bweri eyo abafaanizi bo bonna abakulaba abafaani mumpagire bannaye mu Lwasa events mumpagire mu kilabu Tavani Kick ne bizinesi zange endala zonna zitambule mumpangise kamamotoka